all along FDC it's a fake party. Kino njagala kukibagamba FDC it subscribes to Museveni. Gwe wenna bw'oba oli mu FDC nga tokimanyi eri ku head gundi head office eri waggulu bo ba subscribing eri Museveni. UPC DP chovola banga bahonalebo segona baddukawo ne bagamba nti kino ekintu tukoze eki. Kakati honalebo Kyagulanyi bwe yavaayo bwati bwe kapa Museveni n'agamba tabanga na era Museveni admittinga munkube yo jabera agamba nti bukyanga mberawo sifunanga opposition nga ya people power. Okitegeera sifunanga opposition nga ya people power. People power tumutaddeka akazito. Era Museveni mu bintu byasinga okuspendingirako sente aspendinga nnyo sente okubeera nga isolatinga Honorable Kyagulanyi ne people power movement. Era singa sente zino zijja nemulaba sente za wadde Bebe Kulu, nemulaba sente za wadde Brian White, nemulaba sente za bawadde bakusasira babuchamani mbamenyani ndekani. Kakati mu bintu byeyagezaako okubeera nga asula Bobi Wine bye bino byengenda okubasomera njagala mu sharing video eno. Bobi Wine ye leading opposition bwe twakafune Uganda. Abo bonna babadde batulya binusu. Chovola bango omuntu yenna agoberera Bobi Wine bwe bamukwata nga ali true ngaba zaake babakuba bulala. Aba basigadde bonna bemulira nti babakutte bewamba. Omuntu kino njagala kukibagamba. Omuntu bwe bakukwata nga oli true supporter wa people power bwe bakukwata either bakusigning sendagaano ekyokubiri bakuteekako obuvune. Barita babatta, Badani babatta, Bayasini Kauma babatta. Naye kati bwe mulaba abantu abamu bomulidde nti bannange ababa bakola zi stunt zaabwe kati ngenze maaso. Kati regime yateekawo plans in place okubeera nga ekendeza mu luzungu tukiyita diffuse. Mu luzungu tukiyita diffuse okubeera nga ekkakkanya Bobi Wine mu bintu bye yateekawo ngekozesa police regime ene ekozesezza abantu bangi nnyo okubeera nga ekkakkanya Bobi Wine. Wabula Bobi Wine oli mazima wanvu. Bannange gwe atamanyi Bobi Wine nti mazima wanvu lwe luyimba lwemba kubidde olwo. Bobi Wine mazima wanvu. Tambuza video eno. So the regime's plans zayo ze yateekawo okubeera nga eteeka Bobi Wine wansi. They tried to put fake cases against Bobi Wine. Mujjukira abaali Arua. Bobi Wine yagenda okuwagira Kasiyano Wadri ngo ali omu kati ku bantu abapinga Bobi Wine. Bobi Wine ne bamuwayiriza nti ayine mundu. Bobi Wine ne bamukuba. Okitegeera? Bobi Wine, they stopped his businesses. Mukimanyi Bobi Wine yasemba ddyo okukola bannange. Ba stoppinga businesses ettaka lya Bobi Wine erimu oyo mwami gundi oyo Mayiga yali wa muhakanizi. Hoteli kwerimu abali ya Uganda. Mwe hoteli kweri bannange tambuza video eno. They bribing Bobi Wine bamanya nti muntu wa miziki. Ne bagenda ne bribing abantu bali bamupromotinga. Ba music promoters. Abantu abali promotinga Bobi Wine bonna ne baba mujjako. Abantu bonna bali sponsoringa Bobi Wine. Mujukire containers ayimbye wano bazijjawo. Okitegeera? They made him to look like he's an enemy of development. Mujukire wano Bobi Wine bwe yagenda e Bulaya. N'agamba mwenna abawa Museveni sente muziwa kututta. Kati Museveni n'agamba nti stopping aba investors okola ki okujja. Tugenze maaso. Use the fake opposition members to tarnish his name. The likes of Namboze. Mujukire Honorable Namboze. Oyo gwe muyita Madamu Teacher. Yajja wano na Bobi Wine n'amusaba nga campaigning ekyaddondo n'amugamba nyambaako. Mwe mubadde mu field. Namboze n'amugamba nti neetaaga fruits, neetaaga sente. Namboze teyakoma okwo n'ajja ng'agenda mu America. Mujjukire ekibi mwerabira. Mujjukire amato emmere gye yeereete sawa magere
n'aleeta emmere n'aleeta enkoko ng'ayagala bifaananyi ng'akimanyi nti ajja mu Amerika n'abuuka n'ajja mu Amerika n'ambooze bwe yali mu Amerika bwe yali ayogera yagamba Bobi Wine ayina petrol station e Gomba. Mukyakajjukira akantu ako. Tambuliza video. Made MPs, political leaders, religious leaders that they are with him only to find out that they are against him. Regime eno ya making sure nti eteekawo ba MPs nga bakasiyano wadri. Kasiyano wadri. Simanyi naye muganda wange muwanga kivumbi wetereze. Muganda wange muwanga kivumbi wetereze. Kubanga abantu bakomplainingako mwajja wano nga mwagala obululu okubeera ki mwenna n'abamu abali mu people power mwe ba MPs nti muli wamu ne Bobi Wine only to find out nti je bujja etaninge out nga embarrassment rikano kali kakodyo ka regime buli gwolaba omuntu yenna nga Bobi Wine amupraisinga naye omuntu oyo nga tasobola kuyimirira ne bwabeera ku platform abantu bano mubamanyi bali mu DP bali mu FDC. Bobi Wine asiba abogera kencha neggulu naye wallahi they can hardly stay on a TV kubanga boba wewa gundi babewa show babeera ku BBS Telefina babeera wa naye Bobi Wine n'olunaku n'olumu tebamwogerako. Tugenze maacho. The regime started bribing or buying bloggers and coordinators. Regime yatandika okugula ba bloggers bemulaba wano. One of them Asibaga Kato. Asibaga Kato twajja wano netumwogerako da long time ago ne mutuvuma. Nibasigala oko by making sure nti abantu abali close ne Bobi Wine nga full figure bonna be mumanyi ba butcherman bani bonna. Ba gutandika okugula ba coordinators mwabala we aluwa simanya wawa yavayo na adinaunsinga Bobi Wine. Wabula Bobi oli mazima wanvu. Tambuliza video. Regime kubukodyo bwayo bw'okuburinginga Bobi Wine wansi. Regime eyo gye mulaba CMI eyina cyber unit. ISO eyina cyber unit. SFC eyina cyber unit. Cyber unit be bano bannaffe be mulaba wano. Kati nga bwenjogera wano bandaba. Regime batudde eri kujja ati kanala k'ekololo mumanye eri kujja ati gye babeera. Ekato egundi eri bayitawo batya mama wali ngogenda ku Lontebe webali ba SFC aba CMI aba ISO baina cyber unit babeera kuno nga batulaba osegera akaunti za fezisinga mujjukire tezikyagaba notification penga wano yavayo na complaininga nanga abantu bajja ne ba complaininga buli muntu ayogere kituufu video ze baziyingiramu kino nkibagamba buli muntu ayogera ekituufu regime ku cyber unit abantu ababeera ku internet kuno batuyingirira mu akaunti zaffe bapostinga biposti nti oyo kojja yali terrorist oyo Fred atunda bamalaya oyo simanya penga akola bwati malisi yenna nago batuteekako okutanishinga image ya Bobi Wine nti bawo ba hooligans abo baani. The SFC cyber unit CMI encouraged NRM bano bakola wamu ne NRM Soma waliwo ekibiina kya NRM Soma NRM social media activist NRM Soma to open up WhatsApp groups kyovola bangamba mwe banna Uganda abalina bi WhatsApp group eyo gye mubeera mwegendereze nnyo abaana bannyinaze bakadaama mwegendereze nnyo WhatsApp group. WhatsApp group ezo ze mulimu muzegendereze ebigambo bye muzogera bannyinaze naddala batagetinze nnyo abantu abali ebweru batagetinze nnyo abantu abali mu Middle East amaloboozi gammwe bagakwata bajja kutuuka entebe otaddeko ekifaananyi kyo bakutuuka entebe wali bakuplaying eddoboozi voice recognition ojja genda okulaba nga bakusibye. Mwegendereze nnyo bi WhatsApp group bino bye mulimu nabagamba regime eno yakwata ne bakadaama eyina bakadaama Jordan eriyo omwana muwala mumanyi bulungi she's a spy she's working for CMI waliwo n'omulala ali Dubai bano abali wana London simanya wasibala ate South Africa sibala okitegera so abantu bano
regime eno bwe yakwata ku internet kuno mwegendereza abantu mufuna nnyo zi friend request naddala mu abali ku internet kuno bannange muwulirize information eno naddala mu abali ku internet regime eno yaggulawo pictures yaggulawo Facebook accounts batekako ekifaananyi kya Bobi bakozesa nnyo ekifaananyi kya Bobi Wine bakozesa nnyo ekifaananyi kya Zaake bakozesa nnyo emblem ya people power kati go bakusindikira friend request ngolaba ayambadde red ng'okkiriza ng'ayingira mu account yo kubanga bayina network eba supplyingibwa Israel ne North Korea mwegendereze nnyo tugenze maaso some of those regime eno yakwata ba spy ne batuteekamu kati njagala okubagamba mutandika okwegendereza omuntu yenna ina gwe mulaba nga ali mu people power ng'akola ebintu bino wammanga mutandika okwegendereza omuntu yenna ne bwabanze kojja omugezi omuntu yenna ali mu people power ng'akola ebintu bino wammanga abamu beewamba Ashibaga Kato wano yewambako ne tukikuba ne tubagamba Ashibaga Kato bali bamutadde mu store ya KFC okuva njagala okubagamba wano tewali muntu gwe bawamba NRM oba SFC oba ani betumanyi tewali muntu gwe bawamba either okomawo ng'oli mufu ekyokubiri okomawo ng'olinga Zaake ekyokusatu okomawo nga bakusayiningisiza endagaano abamu abo be mulaba be bawambye n'owulira nti gundi bamuwambye okutuuka eyo bw'agaana okwacknowledging oba okwadmitting ebintu bye bamugambyeko osegera bw'atandika okukkiriza ebigambo bye batamugambye oyo otadda naye mugenda okulaba ono bamuwambye bamuwadde gundi police bond ayina endagaano gy'abaakoze eki gy'abasayininze nazo tugenze maaso some of those planted spies in people power do or start stunts like they have been arrested and captured. Abantu bano bemulaba abali mu people power bakola zi stunts batekawo bujagalalo boogera nnyo njagala okubagamba ekiri e Uganda waliwo abaana abali ku internet kuno aboogera n'ebigambo Bobi Wine byatasobola kwogera njagala mbagambe waliwo abaana abali e Uganda bemulaba ku internet kuno naavuma Museveni mazi muhozi kiki simanya bino biki fe tujja kutta fe tujja kukola ki ng'oli Uganda ng'oyogera ebigambo bino olaba ffe abali e Uganda wallahi abali eno e Bulaaya tutya okwogera ebigambo ng'ebyo naye gwe ali e Uganda mwegendereze nnyo abantu nga bano tugenze maaso. At one time the regime tried to convince people like Bobi. At one time, one of the bannanga okumanya musajja Museveni mubi nnyo. Musajja gwe Museveni njagala okukuwoninga. Stay away from Kyagulanyi's family. Namwe mwenna abantu ba NRM. Namwe mwenna ba Balamu. Mwenna baani. Please stay away from Kyagulanyi's family. Omukyala Bobi mumutawanya mwali mumutawanya ne mutandika wano okumugamba mwasookera kutamala mirundi nti afunye ekifo mu United Nations njagala obagamba ono si mukyala byanyima Bobi Kyagulanyi ye mukyala atayina na ex-boyfriend Bobi Kyagulanyi ye mukyala yazimba Bobi Wine from scratch namujja ku street to where he is. Stop bothering this woman. Stop ono mukyala newankubadde aveeyo mu Western Uganda mwe gye muva Museveni wa endosinga byanyima Bobi Kyagulanyi tayinga byanyima endagaano ze mwakola zonna ne Bobi Kyagulanyi taziyingiramu Bobi Kyagulanyi can never okuva mu Bobi Wine okitegeera mukezezaako byonna to the extent Bobi Kyagulanyi mwatandika n'okutaapinga essimu ye basajja mmwe muli babi nnyo ne mutandika okutaapinga Bobi Kyagulanyi ne mutandika okuloketinga abaani famire y'omusajja mugiri bubi Museveni wano bwe tuba tulwana naawe mu abantu tetuyingizaamu famire zammwe
family zammwe ziri ba Natasha bani omuntu gwe tuli naye wano gwe tuogerako abamuhozi. Imagine ne mama Janet, nze Janet nabagamba muyita mama because she's the mother. Naye please stop and stop. Omukyalo no mumuveeko.